Munyampuliriza leka tugende tulabe abasajja ab'omukago gwa NATO bwe batudde nga n'ebigendererwa ebiriwo okusingira ddala okusinziira ku kye batunuulira ekigenda mu maaso mu nsi ebiriwo olwaleero bibakaka okulaba nga bongeza ku nsimbi eziyinza okuyamba omukago guno okusobola okutambula okugenda mu maaso. Njagala kukubuulira omukago gwa NATO guno gwatandikibwa mu mwaka ogw'olukumi gutambudde nga kakano we twogerera guweza ensi 32 eziri obutereevu nga memba. Ekigendererwa ky'omukago guno n'ekyaguteesaawo oluvannyuma lwa ssematalo owokubiri okuggwa n'ekye bayita Cold War nakyo nga kiwedde kwe kulaba abasajja bano abasoveya aba Soviet Union omuli eggwanga erya Russia ne banywanyi baalyo baali baleeze empale ng'ekyamazima beekobaanyi n'okuteekawo amaanyi agasuula abalala bonna ng'oggyeko bammemba abaali ab'omukago gwa NATO. Kakati Amerika ne yeekobaana ne banne abaasooka nti tuteekewo omukago ogugenda okutuyamba mu kutambuza ebyobufuzi so nga ate era gwe gugenda okutuyamba okukuuma amaanyi gaffe n'okusobola okutaatira abalaba abo ababadde bawanisa amatanga. Akati okuva mu 1949 n'okutuuka olwaleero gwe Munyampuliriza ebbanga eryo NATO yeekuumidde ku ntikko wakati mu kwagala okusuula Soviet Union. Kyokka ng'olwaleero ne we lutuukidde amazima bakyogedde mu mukago mu lukiiko luno oba mu nteekateeka eno we bagiyingiddemu ey'omulundi guno nga baga nti ekizibu kyabwe ekisinga obunene era ye Soviet Union naye ng'akulembedde ye musajja mukulu Putin ow'eggwanga erya Russia. Mu bufunze wakati mu kuyingira mu meeting eno omulabe owo ali ku ntikko ye Russia bamukoledde ki ekisinga kwe kutunula ennyo ku kusaasaanya oba ku nsaasaanya ey'ensimbi mu mawanga gano. Olwo nno nga bwe banaaba bagifunye n'eyongera okuba ey'omuzinzi kijja kubayamba ne bwe kuba kugula byakulwanyisa ne bwe kuba kuyamba munnaabwe agudde mu buzibu ne bwe kuba kukola batya baba bakisobola kubanga ensimbi weeziri. Bino bigenza okubeerawo ng'obweraliikirivu era nakati olwaleero bwe buliwo ng'oggyeko omulabe ow'amaanyi gwe balaba nga ye Russia. Omulala gwe batunuulidde ng'ekizibu ye mukulembeze akulembera ensi eno etambulirwako omukago guno Amerika ng'ono ye musajja mukulu Donald Trump. Okuva lwe yajja mu bukulembeze naddala ne bwe yali tannaba kujja ekyasinga okuwaga okweraliikiriza amawanga gano agali mu mukago gwa NATO kwe kubeera nti yajja awera nti kaanaamala atuula mu ntebe y'Amerika ewooma tajja kuwubiramu magulu nga tamaze kwejjako bano abanyuunyuusi bayita abanyuunyuusi be b'omukago gwa NATO guno. Era njagala okubuulira nti amawanga mangi ageetaba mu mukago guno ogwa NATO wakati mu kujja kwa Donald Trump ng'anoonya akalulu akamuleeta mu bukulembeze bangi tebaayogera naye baali tebamuwagira kubanga ku bimu bye yajja okudibya yenkola ey'okucululuza obusente bwe bawaayo nga balinganga abataagala. Enkola y'omukago guno erimu obuwaayiro. Akawaayiro namba 5 baita article namba 5 okusingira ddala etunudde ennyo ku bumu. Obumu munno bw'aba afunye obuzibu munno mu kabi oyamba otya oteekeddwa okubaawo. Singa olutalo lugwa ku memba onookola otya naye ng'okusingira ddala akawaayiro ako kawerekerwako nsimbi ezisoloozebwa. Kiri mu tteeka gwe Munyampuliriza nti amawanga gano gonna wakati mu kubeerana nga ge gamemba 32 buli omu alina okuba nga asonda ensimbi biliyoni dollars wakiri 2.5 kekawaayiro ako. Naye bagenza okwezuula waliwo nga n'abataziwa nga tebazikuŋŋaanya kyokka nga nabo bammemba
kyokanga n'okuziwa okuwadde ne bwe bandibadde bonna ze bawa ekyamazima ensi weetuuse ebintu bya buseere ensimbi ezo tezikyamala kakati nekisangibwa nga Amerika yebadde ekafiiramu ebbanga lyonna bwe baga nti abange gundi egindi wagudde ebisubi waguddeyo ekizibu yasituka bannange egindi tugende tutule Amerika bannange balumbye gundi era Amerika ensimbi ezisinga obungi nga yazivugirira Amerika oyo gwolaba kakati wakati mu kwagala okukendeeza ku nsimbi z'omusolo ezitotogana ng'entunga eyiika Donald Trump najja n'enkuba mpya olwaleero bagenza okuyingira mu meeting eno eriwo olwaleero ng'ekyokukola bakimanyi wabula bonna okukisemba nti mazima tuve ku nkola eno ey'okucululuza ey'okusondereza ng'abatali bazungu kyetugenda okukola kwe kwongeza budget tukkiriziganye ku kwongeza budget ey'amawanga bw'ogenda okukola budget yo nga bwe twayisizza olwaleero eyaffe wano ng'ebitundu 5 ku buli 100 bigenda mu security bigenda mu byakwerinda defense awo we baagala buli omu atuuke ate ng'oggyeko ekyokuba nti bazisonda wabula bazisonde ngera buli muntu yenna aziwaajo si kuzisonda n'ozerekera wabula zibeeremu naye nga zisobola okugasa banno olwo nno lwe muyinza okutambula ne mumala mwaŋŋanga okusinziira ku bo nti lwe bajja okutambula basobole okwaŋŋanga ebizibu ebibali olwaleero abadde musajja prime minister wa Hungary avudde naga nti ye ebizibu babyogedde byonna naye kye basinza okusimbako essira ye Russia ye nakiwakanya ebbanga lyonna musajja ono azawakanya ensonga eno eya Russia okubeera ekizibu ky'omukago guno ogwannatu nakati ebizibu gyebiri bye tusaanye okusalira amagezi jjukira era omuyo ono azze nga ataataaganya enteekateeka ne bwe tubeeredde mu lutalo lw'eggwanga erya Ukraine ne bwe tubeeredde mu mbeera yonna ebaddewo nga yaagaana okukkaanya nabo era gubadde muziziko munene eri okusalawo kw'abasajja bano ab'omukago guno ogwannatu Hungary eno ebadde nga ebawa obuzibu naye ng'era ekyo kyonna kifaanana okuba nti wadde nga biri bwe bityo beekizibu abasigadde bakimanyi mulunya mpuliriza njagala kukubuulira nti abatunuulizi b'embeera katusookere wano tulabe Donald Trump luno lwe lukiiko lwasoose okutuulamu nga pulezidenti wa Amerika mu kisanja kino kitegeeza ekyo nakyo kyafaayo kubanga olwasembyeyo okubaawo gye bayita NATO General Summit yabaddewo nga omukulembeze w'eggwanga erya Amerika ye musajja mukulu Joe Biden kati yawummudde ebyobufuzi yawummudde obwa pulezidenti Donald Trump amaladdeko kakati kino kyafaayo nti wadde ono ng'ajja n'enkola ye abadde tannatuulako nabo kugibategeeza lumu nga bonna bali wamu kakati olwaleero gwe mukisa gwafunye okunnyonnyola enkola eno nga bw'enaabeera bulijjo abadde abatiisatiisa nga abatiisizatiisiza wala bigamba abyogerako n'abyogera naye tagenda kusanga nnyo miziziko wadde ng'eggwanga erya Spain lyerimu kwaga galowooza nti ensimbi biliyoni 5 eza dola nga ziri mu bajeti yaabwe kinene nnyo baba beeyiseeko Spain eyo bwegamba naye waakiri bangi baakitegedde nti wagenza okutuuka ku Sande nga ne meeting tennaba kugaa nti enaabeerwamu nga bano beewaddeyo bonna basazeewo lumu nti biliyoni dollars ezi5 zibeere nga ziteekebwa mu nkola kati bwe bayingiridde mu meeting eno kino bagenda kunaza bunaza kuba ennaanyanga olutto ow'ettulu olwo n'ensonga emala egende mu maaso banaagenda okuva eyo kusinziira ku bubonero obuliwo gwe wamma banaaba bamaze okukkaanya ku nsonga eno njagala kukubuulira gwe mulunya mpuliriza nti era ekyafaayo ekirala musajja mukulu Mark Rutte ono yali prime minister we Budaaki eyo yali prime minister kati ye secretary general ow'omukago guno ogwa NATO Mark Rutte ebimu ku bimweraliikiriza ensonga era ddala zeezo zennyini nga bwe nzibuulidde era ekisinzo asinzo kikumamu omuliro wadde nga waliwo abapalapalanya wadde nga waliwo aboogera ku nsonga ez'enjawulo naye essira asinze eddira alaga nga aliteeka ku nsimbi zino eziweebwayo
ati bannange tutuule kyetuba tusinga okusimbaka amannyo ffenna wekulaba ensimbi zino bwe tuziwaayo. Kakati naye guno gwe mulundi gwe ogusoose okubeera mu ofiisi eno amala atuuze olukiiko luno olwenkanidde awo obunene nga chairman Mark Rutte. Tuwulidde nti yali ye former prime minister ow'e Budaaki. Ojjukira nti yasikira omusajja Jens Stoltenberg ye yali omukulembeze w'omukago guno ogwa NATO okumala ekiseera kiwanvu okutuusa jjo ly'abalamu yalekuliranga ne bagaana okulekulira kwe. N'asaba atuule ono Jens Stoltenberg ne bamala bagaana okutuusa jjo ly'abalamu mu mwezi ogw'ekkumi musajja mukulu ono Mark Rutte n'akkirizibwa adde mu kifo kya Jens Stoltenberg. Kakati olukuŋŋaana luno lwasookedde ddala okutuulamu nga Secretary General chairman w'omukago guno ogwa NATO era n'aba nga yakubiriza olukiiko luno. Bino nno bigenza okubaawo ng'obweraliikirivu weebuli kyokka ate era waliwo n'obuwanguzi omulungi ampuliriza. Njagala kubuulira nti tugenda okutandika olutalo. Lwaki ngwa nti tugenda kubanga nange akunyumiza bino mbadde mbigoberera. Sibadde omu ku balwanyi ndyoke nti tugenda okutandika olutalo. Naye waakiri tubadde tulugoberera naawe katukuteekeko nti tugenza okutandika ensonga z'olutalo naddala olw'eggwanga erya Ukraine. Omukago ogwa NATO babadde bayina amawanga 30. We tutuuse olwaleero olutalo lubulayo emyezi mibale luweze emyaka 4. We twogerera oba luwedde leero oba lunaggwankya oba koosankya ne bwe lwandiwedde omwezi oguwedde tugenda okukizuula nga NATO muwanguzi mu lutalo luno. Ojja kujjukira nti tewaliiwo nnyo we tulabidde nga NATO yeenyigira butereevu mu lutalo luno naye gwe okimanyi nti yebadde erulwana newankubadde nga yagaana oduyingiramu nga abeeremu nga ddala yeemaliridde. Babadde babeerayo amawanga nga gabeerayo agali mu mukago gwa NATO naye NATO ebadde ekyogerako bwogezi tugenda kuyingira olutalo luno era bwe tunaaba tuluyingidde abalala bwe bawakanya tujja kugattako memba mulala kyokka njagala okulaga obuwanguzi bwe bubadde. Amawanga okuli ne Finland abiri agasembyeyo okwegatta ku mukago guno tumale tuweze amawanga 32. Tugenda okujja kale baali baasabako okubeera ba members. Naye olutalo lwa Ukraine bw'oba olujjukira bulungi ebigambo we byava Russia emala etandika obulumbaganyi ku ggwanga lino erya Ukraine kwe kuwulira nti Ukraine yali esukumbiza okumala yeegatte ku mukago gwa NATO ng'eyagalira ddala egwegatteko. Kyokka nga mu byerowooza Russia kino tekyalimu era omusajja ono Ukraine bwe yalemezaamu n'ebirala gaa nti yayagala yeegatte ku NATO ate yeegatte ku European Union n'ebirala bingi. Jjukira olwabadduka ava mu Soviet Union nga bwe babadde bakolagana. Mbadde nkubuulidde obuwanguzi summit eno weetuulidde kiruka luno tabamiruka olwa NATO we lutuulidde nga balina obuwanguzi bwe bajje ku ggwanga erya Russia. Twayingira olutalo bali 3 tugenza okumaliriza we tutuukidde olwaleero bali 32. Jjukira Russia yali egezaako okutaayiza Ukraine okuyingira mu mukago guno ekitegeeza nti yali teyagala mukago gwa NATO gweyongere maanyi. Kale newankubadde nga bwati bwe yali ayagala Ukraine teyingidde naye tomanyi nti amapeesa bamukubya 2 we twogerera bino agayingidde okwegatta omuwendo we twayingira agali 3 kati gali 32. Ekitegeeza nti obwo obuwanguzi we buli newankubadde ebisoomooza we biri ebibakasa okuteesaako mu lukiiko luno tabamiruka naye waakiri bakimanyi butereevu nti bayinayo goolo zaabwe 2 okusinga ku Russia gwe balwanaganye naye ebbanga. Munywanyi wange Katabira ayingidde kozi muzukulu wambaziira muzukulu wambaziira ayingiddewo olina lyange muzukulu wange naye muzukulu wambaziira leero nkoze ne bazukulu bambaziira mukoddomi wange ate mbabitani mulamu wange kale tunaatandikira awawangaale nnyo Irene.